Uganda tulikotera Africana se kwaya ya God Given kwaya ejakuze emyaka 10 mu nsika y'ennyimba ezitendereza omutonzi.
Thank you so much to give us the magnify, glorify, exalt and exalt the Lord. Magnify, glorify His holy name forevermore. Exalt the Lord, glorify, magnify His name. Victor News Uganda Senga Wajirani walipoti Africana. Extol in the tidings upon thy heavens by His nature. Extol in the tidings upon thy heavens by His nature. And rejoice before Him. And rejoice. And in the name we will lift up our banners and come again with singing unto Zion and obtain gladness and joy. We rejoice in the salvation, and then we will lift up our banners and come again with singing unto Zion and obtain gladness and joy. We rejoice in thy salvation, in the name we will lift up our banners and gladness and joy. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. We have come to the end. Ngamubebaza olw'okujja bano bennyini be bavuddemu amazibu mukoole abantu bano balabeko nga mubasiibula n'amazina nga bababikedde. Webale nnyo omwana waffe Yese Ambassador obadde mu kunyumira ennyimba zino ezirimu eddiini okunyumira ennyimba zino ezirimu eddiini ozirabye otya? Otegese bulungi badde lwa kitiibwa nga lugulumidde nga ffenna tuli mu kukkiriza ate mu kunyumirwa kwenjawulo. Kiki ky'oyinza okugamba abavubuka mu mulembe guno okusinza bw'olabye ku nnyimba zino? Zino ennyimba zakweteekateeka era abantu abasinga babeere nnyo kwaya tezibeerekamu naye kwaya nnungi kubanga zikakkanya emitima era abavubuka abalabye kino kibalina okukola kutambula obulungi beekutte bulungi Katonda kubanga buli lwowulira ennyimba z'ekwaya zikwongera okukuteekateeka. Tulaba abavubuka nga batera okutabuka nga banyimba ennyimba zino ez'ebivulo. Kiki ekiyinza okubeera obakuumira wamu kyolaba nti no bano bajja kuzisa emyaka 10? Tugambye nti kyanjawulo ku kiri ekyensi kino kweteekateeka kwa Katonda mu kukkiriza sipiriti yonna ebeera wamu ebeera mu kukkiriza olabira ddala nga wenna owulira obulamu obulungi so biri byanjawulo bali balalu bali babeera nga abalalu naye muno temuli banyu banjaga abantu bala abateefuteefu abadde ku mukolo nga bakkiriza n'omukolo gubadde gwa ddembe gubadde kuba bishops n'abalala bangi nebyensobola okwogera webale nnyo sigadde ndi Godfrey Kirumiro. Wano wali oke Mr. Nabale omwana wa Maria bannange tuli basanyufu nnyo olwa God Given Choir tuli basanyufu nnyo bannange kino kyendabye abavubuka mwenna tubakubiriza mwagali nnyo Katonda tuli basanyufu nnyo olwa Zambaali kino ekintu kyakoze era tubasabira Katonda abavubuka mwenna abongeremu amaanyi kubanga bongere obuweereza mu kyaki. Kiki ekisinza okunyumira ennyo nga ggwe omwana wa Mama Maria ku nnyimba zino ez'eddiini kivulu? Ennyimba zino zizzaamu amaanyi, zizzaamu obulamu, zizzaamu okwagala Katonda era abaana banyimbye mutuufu obanga
toyagala Katonda bamukwagaliza lwagenda omusanyufu nnyo lwaganda bakibakoze era mwagale nnyo Katonda Katonda bikubo Katonda bulamu Katonda gemagezi Mukama yongera okubakuuma n'okubakozesa amannya ani? Amannya Tokisa Nabbalo omwana wa Bikira Maria nteeke tweyanziza Victorious Uganda tuli ku Africana enyimba za Kodi Choir ngeza kuzenda 10 okuweereza